nini ensonga kanjogereko basebo ne bannyabo nti kyannaku nnyo abantu nga baddamulira abantu nga bakyeyune abantu nga barita nabukenya n'abalala ekisinga okuba ekyennaku nti abantu abasinga obungi bava wano waffe mu Buganda wano awali abantu abasinza Museveni ne tumukweka ne tumuwa emmere yaffe n'alya ente zaffe ne tutamusosola tetwasosolako Museveni twali tukimanyisibwa ggwanga lino nene tumwagala we are open we are loving people naye bwati batusasula n'ebirala bifaanana bwe biti Ssegirinya yakyogera Ssegirinya nga avuddeyo yatugamba bingi byatabagamba era nabadde nyombesa omu ku mikwano gyaffe ali mu diaspora kuba Ssegirinya yamutuukako n'amweyambulira n'amugamba laba abasajja kye bankoze kakasa abammwalabeku Ssegirinya abasajja baamukwata ne bamwokya ku busajja Ssegirinya mwamulaba yalinga tasaaga n'omukyala agenda kunnobako n'ebirala bifaanana bwe bityo kuba babikoze abantu bangi ono n'avaayo ne bamugamba bamulaaye oli n'avaayo ne bamugamba n'atubuulira bamulidde ebisiyaga oli n'avaayo babikola si bantu wa bulijjo ono yali member of parliament Jakana Nadduli yagenda n'asulawo buli kimu n'aleka abaana be basatu mu ttale n'omukyala balabye kye bakoze kye bakola mutabani we Jakana Nadduli bamutulugunya bamaliriza bamutugumbudde beba abantu abo abagezaako okutwala muganda waffe okumuweebuula kikafuuwe bannange njagala okuva gulu banneebaza maama munnange tumanyi bakusomozezza n'okusomozebwa kw'amaanyi ne tukwebaza olw'okusigala era maama kugenda kubeera sibya lunaku wabula byalubeerera kuba Ssegirinya ne ku lw'abaana be ekisemberayo ddala basebo ne bannyabo kino kinkakatako okukyogera wano nga tuwerekera Ssegirinya bangi kummwe muli mu kwebuuza kina kyalinze abantu bangi tetusobola kufeeringa tetusobola kulemwa kufuna muntu agenda okutuukiriza ebigendererwa bya Ssegirinya naye njagala okubategeeza olwaleero tetugenda kugoberera prosesi enjerufu n'okusingira ddala prosesi yaffe egenda kuba ng'egayingirwa maanyi tuli people power twali people power tukyali people power era tugenda kusigala people power banange Ssegirinya lwana Ssegirinya lwana yakulembedde wenjogerera bannaye abala bonna babamenyeemu gro akawunti atabuse wenjogerera gro akawunti yakulembedde Nasozi Tracy wuyaze Nasozi Tracy alina kimu Nasozi Tracy akoye ku kimu tuliyambale mu Uganda. Your Excellency tuyanza nnyo wenjogerera bali mu kuleeta mukolo omusembayo nga tuwerekera Ssegirinya Muhammad ena kuyita wano Muhammadu Rasulullah la ilaha La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Nabiyullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Nabiyullah. Ngabo mwesiga bannange ngabo mwesiga tugaziwe tusobole okufuna ekifo n'abantu akasooka kano kubasaba kulabuzi bakakale tulabikira ekikati Uganda kafiira
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. Abantu bagenda okukamuntana makolo kavuma Sonko imamu w'ekitundu Sheisa Musa osaalira biyimirira tereza endiya zaffe ndowooza ne bwe mbasiibula oteeka okuba ne buvu. Ekyokubiri, mu maaso terwakkirizibwa mukyala oba mwami wateeka okubaawo ebbanga. Guno omukolo gwe kuziika kwa Sseggiri n'okukulu bwe tuba tumwagaliza birungi. N'olwekyo mbadde mbasaba n'obuwombeevu tugoberere okusaba kwa disitulikiti kaadi tusaalire muganda waffe agamusaasire. Waliwo abanja Sseggirinya ate gwabanja Wodoli oba oli weyanjulire bekikwatako omusasule abanja Wodoli. Waliwo abanja Sseggirinya bw'otayogera kati toyogerera ddala kuba tetwagala muziika nga waliwo amubanja. Naawe gwabanja yogera sebukazi tuteeka kubanga abadde mubaka wa paalamenti teri alina kubatiisatiisa obaani kuba temuwulidde amasimu ng'agabakubirwa kumakya kuno omudakirize ffe kyetwagala simanya bino netujja kuddamu okubikola kubanga teeka abadde mubaka wa paalamenti era taliyo kyolwokubanga waliwo weyegayirira n'amukiriza okujja mu paalamenti. So embeera eyo abalowooza nti bakikoze okuyamba famire nedda. Sente ezirina okuziika Honorable Sseggirinya ng'omubaka wa paalamenti okusookera ddala zize ng'omubaka wa paalamenti n'ekirala ziba mummwe abantu bawulijjo kubanga mumu omusolo. So oleme kubeera omuntu yenna alowooza nti kakati babadde bamuyamba. Mumuyamba mutya? Lwaki mwamutulugunyanga mulamu? Ne mujjukira nti kakati kulaga nti mumwagala nnyo okumuwa ekitiibwa nga mufu. Maama mutabani wo abadde musajja w'amaanyi nnyo, abadde musajja wa mazima. Sseggirinya nga bw'afuna akasente ke ng'omubaka afunako akakere famire nakatuleko n'ez'abalonzi nakola ebintu bingi okuyamba abantu be musolo okubagayagala kuyamba bantu. Sseggirinya yali musajja ali simpo nnyo. Emotoka gy'avuga yagambanga obulamu bwalimu buli simpo era ate nga wakitiibwa kubanga yali mbaka wa paalamenti. Tulina abantu ne balowooza nti olwokubanga alina ekitiibwa kitiirika okuva ku mutwe ne kikkirira paka ku bigere era ate nga mubbi. Omusajja wa kitiibwa ate nga si mubbi. Akasente kafuna okukwajja okuyamba abalonzi be. Ensangi zo tulina ababbi. Abagamba nti bappa ku lwammwe mwabasindikayo kubba. Kati lwaki beebuzaabuza nti kakati emirimu gino tugikoze nnyo ku lwammwe katubbeeyoko kikafuuwe. Sseggirinya teyali bwaki tumuyigireko
abagala okusiibula Sseggirinya mu bitiibwa tufuneko tumuyigirako teya musolo talina gweyanyaga eyo Sseggirinya gwe tuwerekera leero Honorable Sseggirinya yatugamba nti nga tumuwerekera tuleme gamba nti rest in peace tugambe nti fight hard era nannyonnyola lwaki ayagala tugambe nti fight hard n'agamba nti omusajja ne bunyiga mwemugambe nti rest in peace ati we yatulambika amutuusaako yali akimanyi twagala okuwerekera bulungi Sseggirinya n'okumujjukira tukole ekituufu tuweereze abantu bawe ekitiibwa tukole abantu be batusuubiramu nsonga eyo nkulu nnyo tuleme kuva ku mulamuwa ng'abakulembeze Sseggirinya wumula mirembe naye okusingira ddala fight hard Honorable Sseggirinya nkulu n'abadde anzijukiza n'addamu n'anzijukiza sibusirabidde era njagala kwanjula ababaka kubanga Honorable Sseggirinya abadde ali mu palamenti n'ababaka mbadde nsaba ababaka tuyimirire we tuli mbanjulire awo we muli I firstly want to appreciate colleagues Kalonga Jusizaamuko Munyanyimbe colleagues Kasimu County Nadisa coming and to start with our guests. I don't know if they are Honorable Nyakato Asinasi, the Hoima City Woman MP, FDC BPF, thank you for coming. Honorable Mabiye Kabanda, Yaboy Balikuja, Uyandiza New, Kakatika Kumeweka. Honorable John Ken Reman, Mama Jude, Chairman CP, Silver Quilla. Utamaguzi we mwanyi Honorable Paulsen Lutamaguzi Semakula. Honorable Betty Mwami bakireke namulengedde Samuel Siwo mukulu webali batumira onere Alinga wande bigambo nga sabula buli kiramu abamanya ya security waka Honorable Sirula Steven okuva Lugazi Siwo tumulengedde Honorable Abdallah Chiwaluka Mulima Mayuni oyo yatukobera minisita oli yali akola efujjo eringi ennyo Kibule